kasana is kasanari ne ebinya Kampala ebinya ogere no bebinya amabere goda gakajonsho mbora galinga kali mukuzina wiro longoma aganyage Kampala banange ne baddawo iya government is focusing on shisha. Leave us to die. If someone dies, will he know? He will never know. Walk on the roads, man. Our boobs are not bubbling because every second they're dancing lombolo on this road. Gari agazina wiro longoma. Awe gombera buno bunyonyonyonyo bwaba naba abawala bayino bu full stop. Kaira be. This is Banna Uganda bagenze okulamaga Emeka mu ggwanga lya Saudi Arabia bebafunye entisa oluvanyuma lwa munna Uganda munaffe okubanga ate abafaako onayadde atimira mu gy'obukulu 88 era nga kigambibwa nti yafudde ekirwadde eky'omutima wabulanga omubiri gwe tegwasobodde kubanga ate guddizibwa Uganda era ngono yazziikiddwayo kitalo nnyo kitalo ddala nkwalirizaako gwe omulungi omwagala kumire ku pijja the news anchor went in nyongero kwebaza jona gye tusaako engalo ejasinzira okubanga ate ukakalabya kansubire nti oli bulungi ate bo abapangisa bakubiddwa enchukwe oluvanyuma lw'omwana wa munnaabwe okukwata waya echarging essimu n'agissa mu kamwanga mu masanyalaze era bwe gatyo ne gamukuba ne gamutirawo afudde yabadde amanyiddwa nga Norman Kiza era nga afiiridde ku gy'obuto emyaka 3 gyokka kino nno kigenda erimwe abazadde abaleka charger mu masanyalaze ate ne muzirekawo nga teziri waggulu ate nga ne switch ziri on kitalo nnyo kitalo ddala ate akabenje kagudde ku bitaala ewa Bakuli ku luguudo oludda mu kibuga Kampala nga kabaddemu emmotoka eziwerako ddala 5 okusinziira ku beerabiddeko n'agabwe bagamba nti emmotoka ekika kya taxi yandibanga eremeredde omugoba waayo bwetyo negenda maaso okubanga ate etumira emmotoka nnya nambirira okukakkana nga abantu abawerako ddala balumiziddwa era nga baddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka ate yo police mu district ey'Ejinja bweti etuusizza okulabula eri bannayuganda abeeyambisa olutindo olukadde naddala abakozesa ebigere babategeezezza nti bano balukozese okutandika ku ssaawa 12 ez'okumakya n'okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'akawungeeze kino kiddiridde oluvannyuma lwa poliisi okwata abaami abawerako ddala 3 nga bakukusa emmundu ku lutindo luno era ng'emmundu zino bazeeyambisa ne mu kukola ebikolwa eby'obutujju ku lutindo luno lwennyini omuli n'ebitwala obulamu ate yo kooti enkulu mu Kampala wansi w'omulamuzi Musa Sekana eragidde eyali akulira ekitongole ekikesse kya ISO Kaka Bajenda n'abalala 14 okulira omusuubuzi Moses Nsereko obukadde bw'ensimbi 175 lwa kumukwata mu bukyamu era ne bamutulugunya Sereko yakwatibwa abantu abali mu ngoye eza bulijjo mu bitundu by'Ekingira naggalirwa mu kiyumba ekimu erw'Amayuba mu district ey'Ekalangala okumala emyezi 17 awatali wadde okuwuliza oba okulaba ku muntu weewaabwe. Ate yo muvubuka yakwata akatambi nga yeeyita owa ADF abatta abayizi ekasese kyaddaaki avunaaniddwa era naggulwako emisango 2 okuli ogw'okwogera ebigambo ebisiga obukyayi mu bantu wamu n'okubanga ate ayogera kalebule. Ate bo bannamwandu b'omugenzi Ismail Access bavuddeyo we batyo nga bawanjaga basaba buyambi era ng'omukyala amanyiddwa nga Fatuma Nakanjako akulira bannamwandu bw'atyo agasseeko eddoboozi okukoowola abaana abawa obuyambi. Ono ategeezezza nti Spice Diana ye yekka eyali abadduukiriddeko era ng'ono yabagamba nti ajja kujja bakyalire buli mwezi wabula ng'omwezi oguwedde teyali nyeewadde ekigere ate ng'omukyala Hajati Kuluthumu naye alina ekibiina kye yabasindikamu okubanga babawe ente naye wadde akanyama obaka kwota tebakafunyeyo ku yidi eno gye tukubye emabega awo no basinzidde ne basaba omukyala Shiba Kenzo Mama Fina n'abalala okubanga ate babadduukirira babayambe ku mbeera gye balimu. Bano nno tebafunye kusaasira okuva eri ba social media in-laws ababakkaatiriza nti baliko omugenzi awummule mirembe kubanga teyabalagana ku mukyala era ne bategeeza nti bagende bakakalabye. Bwe tuddako mu Bungoma omwami omunyiivu ddala era ng'ono muko agenze maaso kubanga ate asaanyawo ennyumba gye yali yazimbira bakadde b'omukyala gw'abadde adetinga okumala ebbanga lwakubanga ate bamuganye okumuwasa mu butongole.
Ate Bungereza yo evudde bwetyo negina mu maaso okubanga etegeeza nti abatujju bali likely okubanga balumba eggwanga lyattu Uganda ne bagikolako obulumbaganye. Wabula nga yo omukulu amanyiddwa nga Dark Skin abategeezezza nti ne US bwetyo bwe yavaayo nebalabula nti Uganda yandikolebwako obulumbaganyi era bwe batyo aba ADF ne bagenda maaso okubanga ate basaba tula kasese so n'abasaba okubanga mwebereramu mwewale ebifo ebikutte ennyo oba ebirimu omujjuzo mungi. Oluvannyuma lw'okuwulira ebyo poliisi bw'eti evuddeyo nenenya eggwanga lya Bungereza olw'okuyisa okulabula nga Uganda bwegenda okuddamu okulumbibwa abatujju ne batasooka kubatuukirira bo nga bo ab'ebyokwerinda mu ggwanga ne babategeeza ku bulumbaganyi buno. Poliisi egamba nti Bungereza ng'eyita mu kitebe kyayo mu Uganda yandibadde etegeeza ab'ebyokwerinda ebifo abatujju we bateekateeka okukola obulumbaganyi mu kifo ky'okubanga ate ekola okulabula. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga bwe bagenda okukola nga bwe kisoboka okunyweza ebyokwerinda wabula ne basaba ne bannayuganda nabo okubanga ate bafaayo okwekuuma. Mugadeke kamu Fred Enanga mwennyina avuddeyo bw'atyo n'alabula abaami abasazeewo kubanga ate bakebera ndaga butonde zaabwe n'abaana abagambibwa okubeera abaabwe mu maka gye babeera nti balekera awo muze gw'okubanga ate bateeka ebifaananyi by'abaana ku mitimbagano singa baba bakizudde nti abaana abo si baabwe. Wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Kojja Kitonsa avuddeyo ku nsonga eno n'alabula abaami okwewala okubanga ate bettanira DNA n'abasaba balabirire abaana be balina mu maka abakyala baabwe babawa nti beebo be baana baabwe. Ono abategeeza nti singa banagenda maaso n'okukebera abaana bandifa pressure wamu ne stress era nga wadde ekyokulabirako eky'omwami oli eyatrendingira ennyo mu mawulire ga bukedde n'abaga nti ekimumalawo si bulwadde wabula stress eva ku ekyo era ng'ono ye ategeezeza nti mweteefuteefu okulabirira abo bonna bakyala be banaamuwa nti baana be. Ku nsonga y'emu omukulu amanyiddwa nga Fragashumba naye avuddeyo n'alabula bannayuganda era n'abategeeza nti tebalina kwesiga results ezivudde mu DNA omulundi ogusookera ddala era ng'ono abasabye okukola tests ez'enjawulo n'abategeeza nti bakebera omulundi ogusooka genda okole test ku laboratory endala omulundi ogwokubiri sinakindi oyongeremu n'ogwokusatu osobole okuba nga ate okakasiza ddala results era nga ye ategeeza nti ye bw'alwala agenda ku laboratories eziwerako ddala 3 asobole okukakasa ekivudde eri kikwatagane kino kikwatagane kiri awo n'alyoka aba muki mugumu naye ategeeza nti amaka gajja sasikira bwerere olwa DNA results ze munaagenderako ezisooka ng'ate nfu. Ate nga yo omukyala Donizera avuddeyo bw'atyo n'ategeeza abakyala nti abaami abatalabirira abaana abo temubawa DNA n'abategeeza nti abaami bokka abalabirira abaana bemukkiriza okuba nga ate mukola ki muwa DNA bemubamukkiriza bw'abaana mubagabe mubagagga basobole okuba nga ate basecuringa future yaabwe naye atejjukira nti abagagga essaawa eno ate baabuuse kaakati be bali mu kubanja DNA nga ki omwana ogenda mumusiba otya. Ate ye President wa FUFA omukulu amanyiddwa nga Haji Moses Magogo era ng'ono ye bbawa Speaker wa Parliament Anita Monga ali mu kuzina kujaagana oluvannyuma lw'okuba nga ate afuna baby girl mu mukyala we amanyiddwa nga Dera Dora. Yes. Ye omukyala amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi agambye nti tajja kubeera kwabo abasiima omuntu ng'agenze era ng'asazeewo okusiima bba omukulu Bobi Wine n'awandiika n'agamba nti taata ssebo mukama wange mwami wange omukulu Kyagulanyi weebale kundabirira n'embeera nga siina lubale oba enkwagulo gy'ontaddeko mu myaka 20 gye tumaze ffenna oli musajja nnyo mukwano sinze mwangu okitegeera sinze mwangu ennyo naye oŋŋumiikiriza neyanziza neyanzeege awo nno n'omwami naye n'avaayo n'ayanukula n'agamba nti bannange gwirengera kibbebira bakasimayiro okitegeera n'amugamba ate sinnaba gakyali mabaga gwerinda mmala okubanga ate nkola ki ndayira wabula ate ye omukulu amanyiddwa nga Mrs. Segujja ajaguza amazaalibwa ge banange omwami ono atuzanyira mu romantic entertainment era nga atuzanyira party mpitirivu kubanga
kubanga ne busiri obuliko nabo ki bunje naye ng'ate mukadde ke kamu omukulu amanyiddwa nga Big Eye avuddeyo n'alabula omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo nti singa n'agenda mu maaso okubanga ate ayongera okumumanyira agenda muyiwa amannyo so essaawa yonna mulindirire ekikonde kigenda kubanga ate kiseka ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Fred Sebale bw'atyo naye avuddeyo n'atulaga nti munnange asaze eddiiro omukulu ono yali mu kristaayo n'avaayo n'alangira nti asiramuse kakati ku mulundi guno avuddeyo n'atulaga nti ate mu busiraamu avuddeyo agenze mu byabuwangwa oba mu kusamira mu ngeri ennyangu kansuubi n'ekyo kitegedde bulungi bwe tudda ku mukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi ono munange ku bbala gye yakakkalabiriza gye yasanze abatuuze be yakyamudde wabula ng'ono yabadde amunnyonnyola nga concentration yonna eri ku Ekiwojolo nga yeewuunya amakula ge yabadde akola ki alaba naye nga ye oli anyumirwa obunyumizi kukola ki kuseka nga bamwekkaanya Ekiwojolo ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Virota yeso naye yatuddeko n'omukulu amanyiddwa nga Mr. Henry mu interview emu yogera nti omukulu ono mu kuyingira ensiko y'omuziki yajja n'enviiri nazisalako era nga yagenze maaso kubanga ate annyonnyola ensonga lwaki yajjako enviiri ezo agamba nti yali mulungi nnyo nga abakyala bamususseeko nga batandise okumalako emirimbo muli ba sugar mami n'abakyala abato ate n'abantu bennyini baali bamuyita mukyala oba muwala ekintu ekyali kitamusanyusa so n'ayagala ddeyo mu mbeera ze ez'obulenzi kwe kuggyako enviiri ezo ate nti n'abamu ku basiyaze baali beegulidde omuze gw'okumusindikira omesegi okumukubira amasimu nga baagala kola ki kumuvuga lupanka kati nene embeera ey'omukulu amanyiddwa nga Mr. Henry okubanga munange akyaza abantu ab'enjawulo awo n'abajjako interview mu ngeri enzikakamu ddala yagenze maaso okubanga ate essanyu l'omukulu amanyiddwa nga penge era ng'ono yavuddeyo n'agenda maaso okumusima wamu n'okumuwabula yamutegeeza nti munange Mr. Henry tomanyi butya bwe nkwagala okuva ewakera ku makya n'okyuka n'ova mu by'okubeera smart wire n'ofuuka professional TV host nze ndabira ddala nga by'okola binnyumira ebya socialite kasita wabivaamu rasta n'otandika ekintu pia mwana tu ogenda funa n'akakyala ate munnaye kakuzaalire ne kukine ku baana olekera okuba ng'ositula abaana b'abalala namugamba nti kati gw'ofuuse TV personality owaddala namugamba nti kati labanga Douglas Lwanga oyo mwagala nnyo era nga ye personality wa TV mu Uganda akyansingidde kisookera ddala omuzannyo yagusomera n'agutegeera ebimu ku bintu byakola kye yasookera ddala okutegeera nti yafuna omukyala ali hard working Lisa n'atakomuuko teyeegadanga okitegeera oba teyeepicha tamala genda musajja mukakamu ali very humble and down to earth teyakomawo yagenda maaso okubanga ate agunjawo obuntu obulala nga papo pate ebimuwa ku ssente ekitegeera nga tezivudde eri ku TV mukadde ke kamu n'atekawo papo clinic okitegeera eyo nga kola ki tendekero liyigiriza abaana n'atakomaawo n'agenda maaso okubanga ate addiza abantu so namugamba nti munnange nkusaba ogende mu maaso tozikiza kubanga eddoboozi lye eddungi litukolera ddala bulungi genda maaso okubanga ekintu okizimba todda mabega oyo nno nga ye bw'atendereza munne mu ngeri efaananako bw'etyo ey'okumusima y'omukyala amanyiddwa nga Shiba bw'ati ali ku kikaliriro kyakubanga ate avaayo n'ateekayo Yolo Festival ku lunaku lwe lumu n'omukulu amanyiddwa nga King Michael lwataddeyo concert ye nga celebrating emyaka 2 mu music industry wabula nga ate batutegeezezza nti veteran musician Clever J agenda kubanga ate munange atuwa show awo erugogo ennaku zomwe zijja kubeera nga 4 omwezi ogw'omunaana erugogo cricket oval so abanaasobola mujja kubanga ate mubeerayo wabula nga ate bo bannayuganda ettaki mu ggwanga ery'ettaki tebyabatambulidde bulungi bano babadde bagenze kulya bulamu era eryate eryo nga bwoliraba ne balijjuza ne bakubako obugule okitegeera nga basasudde ensimbi zaabwe bagenze kudigidamu wabula nga ate ambush yabaguddeko ne bategeeza nti eryato bakendezeeko ku size ku buzito we bakendedde poliisi yasigadde eremeddeko era nga bangi bayoleddwa ne babeera nga ate baggalirwa so bali eyo basaba sala zammwe mbateeke mu ssaala abantu bamwe bagenda okuyiya ensimbi baggalira abasinga obungi eruyeyo naye nga okusinziira ku gempulidde kigambibwa nti bano abamu basiiwuusa empisa ne bagenda maaso okubanga ate batabukira abakuumaddembe b'ettaki ekyajje bali mu mbeera ne babeera nga ate babayolayola banaye oba olina omuntu oba muganda oba mukwano gwo nga yagenze ku boat cruise ya Anza babakutte mubanoonyeeko ku poliisi gye bali Bana mwenzo gwe mulaba nsibye mu maziga. Nasindise Uganda akakadde kalamba ak'essente. Nga njagala kunkolera business gye ngenda otuukiramu nga ntuse waka.
ne bangamba oyagala business tikonze yango yenjagala t-shirt mpale z'abavubuka ne bangamba kale sindika sente ne bagamba kale tekina naye banamwe mulaba omudaala gwe bankoledde oba naye yadde simanyi bulungi byangoye abamanyi ku byengoye mu nnyambe mu butuufu miliyoni yange ennamba gye nasindise mpwedde yaawo mpulira obusungu nsibye mu maziga banaye miliyoni yange weekomye ebyaddala oba banzibye yo sente ya kadama ebonyebonye wansi w'enjuba wano naye ng'ate ye omuwala amanyiddwa nga Pretty Nicola yavuddeyo bw'akinagenda maaso kubanga ate yeesambaga ebyogerwa ebyobutambi obubungeeta mbu ye yabuzanya. Hello my mommy always said what's your mommy na dance baby ninga makankwatiro konika video what's your mommy. Hope you're doing fine. But now, I can't wait to see you in August. Kulinze mu August. Kuwashe manyi da tudai ufenna. Kati byebongera beba manyi ebyo byabwe. Nebanteka kotu bina kwawe. Dino yenzeto nebanteka kotu face chawe. Ama mami byebongera nga baloza basolo twawula byabwe bibaddire. Elanze kulinze balumu emitwe babalumu fe tuli fembi sikwesi bakate tonesi bako yabula tuli chini Omulwadde Sami owa Mighty Family bwatyo bwafaanana era ngono kigambibwa nti yajiddwayo mu intensive care unit. Bakyagendera maaso kubanga ate bamuwa obujjanjabi obw'enjawulo naye nga omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga yavuddeyo bwatyo n'amuwandiikako naye nga Bebekulu bwe yakoze n'agamba nti newankubadde oluusi twawukana mu ndowooza naye era siyinza kukwagaliza bubi kubanga osigala oli munnayuganda era nkwagaliza okussuuka oyite mu kusoomozebwa kw'olimu Mukama akukwatireko muganda wange bwatyo bwe yawandise wabula ng'ate ye Ruby akyawanda muliro ku nsonga ya Sami. Akatambi keke nje okubanga ate nkusibuza wabula ng'ate omukulu amanyiddwa nga China from the United States of America bw'ati agamba nti ayagaliza beautiful way queen way baby girl Tracy Mariam Hamazaliwa amalungi era ngono amwagala ebitenkanika nga gye nkomeza Tracy you loved munange China agamba nti akwagala nnyo era nga akwagaliza birungi byerere buwangazi na buwanguzi musobola okubanga ate mulaba ne kubazikulu ngira kwanga ate mbalekera mwana mulenzi amanyiddwa nga Ruby nga gena maaso kubanga ate agusa ensonga yewe bali nnyo bali ddala asobola okubanga ate otambula naffe from the beginning to the end hata kumira mpera abakumire mbagala nnyo mweraba Julius webuli manyi kyetaagisa okuteeka Kyagulanyi wali mu ntebe manyi mani tumanyi temutusiriwaza mwana struggle si ya buli omu boy mwete mumanche mwogerako naye buli omu buli kafanku nali avuddeyo nze me tuli mu struggle temututamya struggle nyoko struggle nimwe mumanyi mu 7 gwe mwego mumanyira mmwe kati faba mukuba buli lunaku okuva enava mukomera paka kati ncha mukuba mutuwe respect ate nkyali nywandya ne mu Uganda ntuuka ate simukolera ate sirimukolera ate nga ne bambega abatutaddeko kuba tubamanyi kakati mmwe mwana mugenda fiira obwerere mwana mulina obwana butote bunnaba nakula mwana mwesibye kufe mwana bro temunnaba kulaba misaayi mmwe temwina nakulumwe ku bye tuyisemu ne Kyagulanyi mmwe mwana mwana ebintu emu mubirabe mubireke mu bbanga sigana wagira Robert Kyagulanyi sentamu kuba ye mukulembezeewo oba muyimbi wo oba yali anakiyakoze ekyakabi naye webikwasaganya ekasa kikwataganya kubibye kubyeyetaaga bane mu bibeere bali mugenda fiira obwerere fe tubabuulira bino bitadde bangi ku ttaka nga tubakutte mu ngalo zaffe mmwe temulina nakulu ku Museveni byatuyisizaamu mmwe oba mwana abamu mwali ludda wammwe
gatufa abina n'akalulu kakambe mwali ludda wammwe mujja musamulipidde tokota mwana buli omu najjamu ndi musitogo mwaliwa nga tetwabalabayo nga tetwalabayo gye twasuliranga ebweru mmwe nga tunoonya akalulu nga buli kijja kulya kye tulya kirimu tiya gasi tunyize ebiwundu tukubiddwa tusibiddwa mwali ludda wammwe bomboclat temutumanyira muleke ababitegera mwana mulekera ababitegera tubivuge boy ne mugenda fiira obwerere mmwe kati kino tekitaliza ne woba kati oli muwagizi gwe kiyogera bogezi nto wagira Kyagulanyi ngoli mbanyalwando owulira olutalo mmwe mbasaasidde mmwe bro era kati gwe sekka gwe nkusaasidde sikumanyi nkulaba bulabi ngana bwoto mmanyi naye bro seize fire ku kintu kye bayita struggle y'okukyusa eggwanga lya Uganda gwe tomanyi nakyozanyirako bro kati ffe baatwetooloola dda nzo nabagamba olukya lwembala olutadde essaamu ku ttaka lwe lujja okunteekawo n'omulala mmwe oli Kyagulanyi temumanyi lwaki tumuyirawo omubiri temumanyi mmwe temulina nakkulu mmwe ate mwana faani n'alumya omuntu omutwe mwana faani just faani mbulwako olina following mwana mulina ebintu byemuzanyirako mmwe ne temumiranga ku pini abasinga muwagira bawagizi Kyagulanyi ku data ku masimu mmwe buli omu yandirira kisinze nava mu komera basi twasibwa abantu 129 nga kokuli egaali yekalangala abo bone bafuna omukisa ne babata ne tusigalana mu 9 ne tukola obusibe first time yange nakati bannaffe bakyali mu makomera basiriddwa myaka 3 mmwe temuyina nakulumwe gyemuzanyirako mwe temumanyi mumuli omu munjagala ensi yange buli omu nwanira ensi yange bombokera ati nyoko n'okulwanya ensi wakafuna data wakafuna wano following ojja kwejjako following ya kisiru mulekere ensi mwe Uganda mugiraba naffe kenyini tugitoba naye tuzanya kuba betuzanya betuli mu battemu ne bw'oba omanyi oli mu nnaku nga tolina yadde 10 bw'ova ku bintu bya struggle leka ababisobola babirwanirire nze tosobola kuvayo kuntegerera ani gwe njagala saidi yange yonna ekimanyi ne famire yange yonna nzinagiziika teri agimanyi lwa Kyagulanyi ne talenti yange kati omuntu obuzito tasobola kunjawula na Kyagulanyi ate Kyagulanyi samwagala na politics na muva butonga mwagala nakatandika otegeera mu nsi wali endongo kati ffe tulina omutima gwadda tetuwesomera ku Kyagulanyi ate ne bwe nakola video eyo sat pointing nga Kyagulanyi lwako mu Uganda mentality yamwe ebwetyo bwe bavuga Sami aina ba artist banne Sami comedian